Kaakati endagaano ebwe mala okunywera mu kkanisa muno bwe tujja tuyina okuweebwa marriage certificate nti evudde mu bigambo nebeera mu buwandiike. Wali okozeeko, wali ogenza oba okulabako abeewula, si bwe kiri? Musooka kutandika bigambo bamanirinda batera obikozesa ebyo, then bwe muva mu bigambo nga mukanyiza ne mulyoka muteeka mu buki ne mugwa akakalu mu buwandiike. Kati eyo marriage certificate yeteekebwa eno neterekebwa nti yava mu bigambo, kati erine mu ki? Erine mu buwandiike. Era kyova olaba bwe mugenda mu kooti bano abaagala okwawukana yawukana enkya n'eggulu, oba twagala bintu bakubuuza marriage certificate so si biweta bino, si kubatambulira. Kakati eyo nayo oyongedde omulaba omulala muki? Kuba kati olwali tulaba bonna bonna abafuuse ekizibu batambulira mu biweta. Okitegeera, batambulira mu biki? Mu biweta biba. Ate abantu bangi nze nyina ne gwe mmanyi nga muweereza, yali muweereza kuba nze bw'okwata ekkuba eddala oba tukyali muweereza olina guweereza mulala. Ngenda enempeta agijjako n'ateeka eno n'agenda n'akola by'ayagala. Kino tekirina doesn't matter. N'empeta etandika na musajja oyo nga bwe nkugambe muluma waavayo ebintu bingi nnyo. Genda osome ku Girigooli, yali Paapa Girigooli. Nja kuzza twogera ebintu ebyo. Kati mu bulamu ne mu bulwadde kifu, mu bugagga ne mu bwavu, biki era biriko? Kati byebyo n'ebirala kisinzira ndowooza gy'ogenze. Mu bulwadde bulwadde bulamu bye boogera ebyo biddemu nti mu bulwadde ne mu bulamu, mu bugagga ne mu bwavu bwe balayira nti ajja banaye. Awo empeta ne tugikuteekako ne tukunaanika empeta. Ddala ekya sitaani ne kinywera, kubanga oba omaze okwatula n'okinywereza ddala n'empeta yo. Sister, toyagala musajja kuteekako mpeta. Nze Bayibuli etugamba nti bwe mulimanya amazima galibafuula baddembe. Bwe nategeera amazima nava ku by'emirembe nga bwe biri ekyawandiikibwa tukisomyeko awo nti eby'emirembe gino tetufaananyizibwa ng'ab'emirembe gino. Kino ekigambo ekiwandiikibwa kiwandiikiddwe emyaka mingi emabega nga nze ndowooza sinnalowooza nti ndizaalibwa ku nsi kuno, naye era bitubisanze era tubiraba. So kati Mukama waffe yamanya emirembe gino bwe giri. Emirembe gino tetufaananyizibwa ng'emirembe gino bwe giri. Kati ategedde amazima, bwe ntegeera nze amazima ne mmanya emirembe gino nga bwe giri, ne ntegeera ekigambo kya Katonda. Mukama wange kyekyo kye yali aŋŋamba, seegomba mpeta naye mmanyi nti endagaano bwe tutambula nga tutambudde ne tukola endagaano yaffe eri eyakakalu, empita terina makulu, kubanga era ne bwe naagimuteekako ekyo si kye kyenkomeredde. Asobola okukola kyonna ng'agirina. Kati tetuyina, kati embaga tetuyina kulayira. Weewaawo okulayira twandirayidde naye tutya, y'ensonga lwaki tuzikirya lwakubula kumanya. Tuyina kulayira tutya mu kyaki? Lwakuba nti kati ensi bye yakwata kizibu okubikyusa, naye nga nze wandiyagadde kulayira otya, kubanga Mukama waffe obugagga teyagaggawala, teyavuga mmotoka nze ngivuge, teyazimba nnyumba nze ngizimbe. Lwaki ndayira bwe ntyo? So kati embaga teyina kukolebwa because ekinyusi ky'embaga kulayira. Era batugamba amaze okukuba ebirayiro bye, kati okusanyuka reception eri eno totera biwulira. Kati embaga teyina kubeerawo. Embaga sigambye nti teyina kubeerawo, ate n'okulayira kwandibaddewo, naye kutya tetukigoba nti okulayira tekwandibaddewo. Ate kankubuulire n'okulayira bwe mukuteekawo akakalu muba mumaze okulayira. Kikulu nnyo ekyakakalu kino. Amba nyina kulayira njabeera n'omuntu wange mu bugagga, mu bulamu, sisigattako bubi. Gattako kibi, toyatula bubi, toyonoona. Toyatula kwonoona, wabula
oyina kwatula bulungi bwereere kubanga already byonna kitaffe yabituwangulira. Ekinyusi ky'embaga kiriwa? Ekinyusi ky'embaga bw'onoosoma Mako, tusomeyo. Sikuyinaako buzibu, soma. Mako essula ya kumeka? Ya 10. Mako yani Maaka? Mark ki? Mark chapter 10. Mark chapter 10 verse 7. Mark chapter 10 verse 7. Egamba bweti, omuntu kyanaava aleka kitaawe ne nnyina niyeegatta ne mukazi we, nabo bombi banaabanga omubiri gumu, kale nga tebakyali babiri nate wabula omubiri gumu. Olw'omwenda, kale Katonda kiyagatta awamu omuntu takyawukanyanga. Kiyagatta so si kyagase ne kiyakola ki? Oba owulira bulungi statement eyo ekigambo okisomesa ne bonoosoma Olungereza bwe kisomesa. Kiyagatta luli lwe mwasisinkana. Kati wane embaga reception eno Katonda aba abanjula eri bantu, aba abanjula eri nsi. Wano si wengattibwa. Kikino weesomero osobola okusoma nkweya Lungereza gy'osobola. Taata nkiraba naye kubanga bagamba oyo omukulu abadde ne mukyala we okumala emyaka 10 naye abadde tagattibwanga. Kati genda omanyi simanyi birayiro kuba sibeerangako mu advent naye ekyo nkimanyi. Sibeerangako mu advent naye ekyo nkimanyi ate mbalina mikwano gyange. Ebirayiro ebyo ojja kusanga ng'oluusi ati bye bituufu. Sibimanyi siri sure. Naye ojja kusanga ate nga bibalayirirayo. Eryo bakitegeera. Kubanga bagamba nti abadde tanna tukuza bufumbo bwe. Otero kawulira? Ensi nga bwekola bwe kiri bwe boogera. Era ensi bweyogera naye nga ekyawandiikibwa ekigambo kya Katonda kye tulina okutambulira mu kuba ye ssemateeka eyatuweebwa. Ekigambo kya Katonda gwe bw'onooba oyagala okugenda mu bulamu, kubanga abooluganda ensi ziri bbiri ze tujja okufuna nga tuli wano. Waliyo ensi ey'okukaaba n'okuluma lubeerera, ne wabaawo ensi ey'obulamu obutaggwaawo. So oba olwanirira ensi eyo olina kukwata kigambo kya Katonda bwe kitugamba nti bwe kigambye bwe tulina okutambula. So kati gwe noonya ekyo eky'obwa Katonda ky'oba otambuliramu. Kati embaga kitegeeza tulina mu kutwanjula wano, kutwanjulira abantu, tulina kusanyuka, kulya buli, kunywa, kudda waka. Of course era embaga ogiraba bwetuuka nti bazze ku reception. Era ebiraba bye bibeerawo. Wabeerawo nnyo nti bane tulage empeta ziizino gundi. Ndaba abazina bakola bati nga bamaze okugattibwa. Naye ekyuma ekyo si yeba solution, si yeba ne bali baba bazze kulaba mwambadde ki, baba bazze kulaba mukumba mutya. Empeta eno si gye si yebaleese, bo baagala kulaba mugenda kufumba kimulya. Lwakuba ensi ebigambo bino abooluganda lwakuba ensi tubifuula nga bw'ogamba nti byesulika ne bikyusibwakyusibwa. Naye nga ebyaddala empeta eno si yebeereese omwana w'omuntu. Ffe tuba tuzze kulaba mwambadde mutya, mwanyumye, mukoze eki, mu ebyuma byammwe bateekako wali eri n'ab'emabega tebajja kuyimuka. Omu asobola okukiraga bw'ati naye ab'emabega tebataana kuyimuka. Balinze kiddako, balinze byakulya, balinze birala. Yes, kubanga kyekiba kyabaleese. Kale ekitegeeza nze obufumbo bwange okugattibwa okutukuvu kutandikira wali wensisinkana omuntu wange ne tukkaanya Yesu waali awo kwe kugattibwa. Tusooke tuddeko ne mu Malaki buto. Olabye olunyolo omwenda bwe lutugambye nti kale Katonda kiyagatta awamu, kiyagatta awamu. Mbadde mmanyi ayita musajja wa Katonda ono wenkubira ebirayiro then naabanga angasse. Sooka olabe Malaki wama bwe kugamba. Katonda basically agatta okusinziira ku Pastor John n'ebyawandiikibwa byampa, agatta olunaku lwenzikaanya ne mukyala wange. Sooka osome ekyawandiikibwa kikino Malaki essula 2. Tugenze mu Malaki essula 2 olabe Mukama oba ntandikire wansi oba waggulu. Kanve ku lunyirwa 14 lugamba, kubanga Mukama yabanga mujulirwa eri ggwe n'eri omukazi omuvubuka bo
guwakuusakuusa newankubadde nga ye munno era omukazi guwalagaana naye endagaano. Yabanga mujulirwa kubanga singa empeta eno kirabira ddala nti era jjo mubutuufu kirala nnyo. Singa empeta eno agyesiba tayenda ne naawe wena bw'omanyi n'abalanga tagijja nako bamumanyi mufumbo bwati bwati ne bwati. Kati ffe wano empeta okujja wano yajja ku mulembe gwa Muteesa. Katonda agatta ddi, njagala kiwulira kuva gy'oli. Katonda agatta ddi abafumbo. Lw'osisinkanye mukyalawo nga bwe twagambye nti ffe tukulembera Omwoyo Mutukuvu n'omuteeka mu maaso ga Katonda n'akonamu sitampu nti yoyo kweko. Kaakati siga nti genderawo naye manyawo obufumbo buwedde. Nedda ssebo, gumiikiriza oyite mu mitendera egy'ensi kuba ekyo Katonda akissaamu nnyo ekitiibwa. Okusooka okulaba abakadde abazaale ki bwe kiba nga bwe kityo akissaamu ekitiibwa kubanga oba olina okutwalayo akasiimo mwe bimuuza nti omuguzi oba toyiguze muntu tosobola kugula muntu. Ebeera token of appreciation. Kwebaza tera Mukama nkwebaza mukadde wange okunkumira omuntu bw'ati ne musanga ng'alabika bw'ati okumusiima. Kwe kukyala kuno wemala okukyala n'ennyanjula obufumbo buwedde. Tebuwedde kati nga ffe eno mu Kristo Yesu wabeerawo reception abantu ate beeyongera okulaba ensi nti ddala Katonda akoze eki. Ate okikubye ogambye nesembayo embaga biki kubanga wenda labayo omusumba ndabye mukyala wange tukanyiza ngenze ewabazadde njitambudde. Embaga eno kati eba ekyetaagisa kubanga wongamba nti embaga ate nga teri byampeta ogambye empeta byaffe kati embaga mba nkola yaki. Kati anti awo we nagambidde nti Katonda akwanjula eri ensi. Ye embaga akwanjudde eri ensi naye tekulina bampeta nti bano kakati kyenjagala nze okuwulira ekyo embaga esobola obaawo naye ebyokulayira n'empeta tubite. Kati gwe genda bw'oba olina ku bakwano gwa Advent oba bumanyi bakola reception oba tebazikola. Anti siri ku Advent ndi kati ku balokole ndi ku mulokole kati siri ku mu Advent. Kaakati embaga eno oba omuntu yenna Katonda waba kubanga Katonda olaba weewuunya n'obufumbo obuli mu bantu ab'ensi ku lunaku lwasinkana mukyale kubanga bo tebayita mu gino mitendera amufuna lwamufunye Katonda aba waali era aba abalabi bwamutwala ne bagenda bakola ebyabwe Katonda aba waali era wabanga wabaddewo mwana awo Katonda aba abaddewo era waba omukuusakuusizza ngo Katonda abirabye era akusasula. Naye kati wano muffe mu Kristo Yesu bwozze Mukama n'abaawo ne mugenda mu bazadde ne mukyala bwe mumala okukyala ne mwanjula kibagwanira okukola empeta ne mwambala ekyambalo kyammwe ne mukumba okusanyusa mikwano gyammwe okwongera okugenda mu maaso. Ate kankubulira awo tuba tulina na kuyiga buyizi tetwetaaga ensi lwakuba ekifuula ne tuleeta ekintu ekinene ne tukikuba ku mmeeza ne tumanya ekyo nti tulina kwambala mpeta n'otunulira mpeta nga oli ayinza n'okugwedda nti nze njagala ya mitwalo 5 njagala ya bukadde 3 njagala ya bukadde 2 naye nga teyina amakulu gali okulungamizibwa awo oluusi abagenyi bamwe mubakyazizza mutya mubeera mu kaseera kammwe Omwoyo Omutukuvu ng'ali wamu nammwe mwambaziddwa ebyambalo ebyeru like wabaawo kirala naye lwakuba nti ensi etuuzaawo empeta nti bwemba sambadde empeta bwete oba kale ekitwala nti mpeta n'ebirayiro bye bakuba bino bye batwala nga kikulu naye ng'ate ebirayiro bye bakuba baba bayingiza sitaani. Oyo omusumba kyagezaako okusomesa okwogera nti aba ayongedde amata agasuddemu empeke ya sitaani kubanga awo sitaani naye waayagala ennyo kuba sitaani akiteeka ku mitima gy'abaana b'abantu kubanga ye amanyi waagenda okufunira okuyingirira. Sisita njagala tukiveeko tugende ku kirala. Embaga entuufu erina kubeera etya? Weewaawo nze nga nze embaga entuufu bwe nzikiriza mwami wange Mukama Katonda gwampadde tukyadde tutwanjudde bwe tumala okwanjula nkyaza omusumba wange okusokera ddala
omusumba wange akusumba mu mwoyo, si musumba oyinza nakyo kigeza nedda nti omusumba wange gwe ntambudde naye mu mwoyo, bentambudde nabo okusobola okuyimirira nga tusabye mu kuyimirira wano ne wali, kubanga wabaawo ebitali birungi. Enensi Bayibuli yatugamba nti, Kristo yatugamba nti tulina ennaku, naye n'atugamba mugume kubanga ye yakola ki, yawangula. Yadde nga wabaawo okusoomoozebwa era yeffe tusigala tuli bawanguzi n'okukola ki, n'okukirawo. So kati kitugwanira nti bwe tuba mu mbaga yaffe eno twambala engoye zaffe enjeru ne tunyirira bulungi nnyo, nga bw'onoobeerawo nti kati ngenda kukuza birthday, n'oyimirira bulungi nnyo n'oyambala ekiteeteeyi kyekyeru n'okumba ng'okyakala, ofuna akaseera ak'essanyu eri mikwano gyo, eri abasumba bo, eri b'oyimirira nabo mu kusaba, eri ab'emikwano, n'okyusa engoye zo ne mutuula mu kunyumirwa, mu kweyagala, kusanyuka, mu kusanyukira mu Kristo Yesu olwa Katonda waffe kyakoze, kyatutuusizaako. Kuba libakula okutuusa ku ekyo Mukama Katonda okubanga akwanjudde eri ensi, naye nga si kino. Okulayira mbu simatusoose mu kulayira n'empeta ebyo bikyamu. So kuggwe embaga entuufu yeno ye reception, iffe gye tuyita reception. Okulayira kwe twandikoze nti twandikoze bwe tuti okulayira kuno nti tuwandiika obuwandiike nti nze Prossy Akwi ndi mukyala wa mwami gundi ne gundi okuva leero paka emirembe n'emirembe. Yes, emirembe n'emirembe, amiina. Nekigwa kimala ebyo simanya mu bwavu bugagga, ebyo tebikola makulu. Kale okay, kati olaba ne wafula mu akigattulula yes, nti alwadde, nti ayavuwadde. Obadde okimanyi nti bino byonna bw'obanga okkiriza Katonda olina kubikola lwa kukkiriza. Bwe tokkiriza nti Mukama Katonda oyo omuntu gwakuwadde agenda kukubeererawo, kubanga tutambula lwa kukkiriza, si lwa kulaba. Kubanga bino byolaba eby'empeta byolaba si bwe biri, otambula na kukkiriza kubanga amukuwadde. Beera n'okukkiriza nti agenda kukola byonna, era beera n'okukkiriza nti gwakuwadde yoyo. Toweteekako kakwakulizo mwanti aligamba ate alyekyusiza wataanage. No, ebyo ate bye bisinza okusuula. Gwe beera n'okukkiriza nti gwofunye yoyo. Kyova olaba tuba n'obwesigwa mu bantu, kati bwe twesiga Katonda tuba n'okukkiriza, kiba kimala. Nze Sami ndayira okutwala mukyala wange mu bulungi ne mu bubi, mu buwaavu ne mu bugagga, mu bulwadde ne mu ki byonna bye twogera, ne mu bulamu. Awo mbeera nkola kikyamu. Awo oba okyonoonye sitaani waaba, kubanga sitaani ne bwe kaba akaweke katidibwe. Kati ovola Bayibuli etugamba tube n'okukkiriza okutidi ng'okwakaweke ka kalidaali. Kitegeeza nti akaweke kali kaba katidi, kitegeeza n'emisigo ya sitaani entidi esobola okuvaamu omuti omunene bwe guti ne gwala, ebira byonna ne biyimirira okwo. Obwenzi ne bujja, buli kimu ne kijja, amaka ne gamenyeka, ate kati nanobya, ate enkya, ebyo kubanga bwe tubivaawo olw'ensigo eyo entidi gy'osizeemu awo mu kulayira Katonda teri negati. Ewa Katonda tebiriyo ebyo. Kale musumba, tolowooza nti nno olowooza tuli mu bulamu bwa firimu bwe mugamba nti nno ewa Katonda, mu bwa Katonda teri kubonaabona, teri kukola ki. Bw'oŋŋamba nti nno wemba ndayira sirina kugamba mu bwavu ne mu bugagga, bwe tolowooza nti nno ebanga firimu y'amaanyi nti tujja beera bagagga paka nemere ku positivu yokka. Nze mbadde ndowooza bino ebintu babyogera mu mbeera, basically kisamarayizinga mbeera yonna, ti mu buli mbeera ngenda beera n'omuntu wange. Kakati kyenagambye nti tulina okuddangayo era ku kigambo kya Katonda buli kaseera. Tetwagala nti nga bwe babyogera Katonda ye ayogera ki. Kubanga budde mu Matayo Mukama waffe Yesu atuyigiriza ng'atugamba nti bwe mubanga n'ekyokulya
n'ekyokunywa n'ekyokwambala bibamalenga kubanga obulamu businga ebyo. Ffe obuweereza, thimu y'obuweereza gye yatuwa Matayo 6:33 sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu ne by'oyagala bijja kukugoberera buki? Naye kati abasinga obungi si bwe munoonya ebirina okukugoberera, gwe binoonya ate ebirina okukugoberera. Kati ddayo otegeera obwakabaka bwa Katonda kyeki kye bukwagaza. Obugagga bw'oyagala oyina ekyokulya n'ekyokunywa n'ekyokwambala bijja kwegattako we bibula singa eggulu anti kyekugambye bibuze we bibula sirina kyakulya n'okwambala ku bya mpi. Tosobola kyenkakasa 100 ku 100 oba ngambe 100 ku 100. Tewali atambulira mu kwagala kwa Katonda n'ogamba ekyokulya tekiri. Olaba n'omulalu ku kkubo afuna ebimeremere bye basudde n'abirya. N'ennyonyi mu bbanga kyatugamba nti olaba ennyonyi ez'omu bbanga tezibulwa kyakulya, tezibulwa kyakugira, ezitasiga tezirina na mawanika, naye mmwe temusingawo ennyonyi. Kaakati ekyo ekigambo kiri eri ggwe ng'okabira Omwoyo Mutukuvu nti mpa kye bayita okukkiriza, kubanga okukkiriza ate eyo Omwoyo Mutukuvu alina okuwa eky'egundi y'okukola ki? Y'okukkiriza eyo embeera. Ffe kubanga tetutambula lwa kulaba, tutambula lwa kukkiriza, era bye tulabako byava mu bitalabika. Webulina 11 bwe tuyigiriza. Kale awo nabadde obufumbo gye butandikira nabadde mbuusaawo naye wadde wakulu ndowooza tusomesezaawo tutegeddewo. Kati njagala nyina gundi bize tugenda okukoonako leero. Tulina okukoona ku family planning then ne divorce. Ebintu ebyo ebibiri okugattibwa tukulabye. Kyemmanyi eno teaching mpya ku bantu bange, naye ngera ntera obbagamba nti tetwajja kusanyusa buli omu naye twajja kwogera mazima gegatuleeta wano. Omukulu bagambye okulayira kwe tulayira kwe kusooka oleeta ebizibu. Buli wogamba mu bugagga ne mu bwavu kubanga ayita obwavu, ku bulamu ne mu kyeboogerawo ekirala obanga ayita embeera embi. So bagambye embaga entuufu ate gye tuyita reception, kasaba mpaka certificate kange nti ono awasizza ono naku z'omwezi weziti ne mugwa akakalu ne bagimpa mba mmaze. Ebyo ebyasimanya kunteeka kompeta era omusumba simulaba kompeta. Tuli mu bufumbo. Bayibuli eyogera ki ku family planning? Kakati ekintu ekyo kyonna nti kye kino twadde tutambula tukizingire wamu webala ebibuuzo bye wandibadde obireetera muli mwonna. Family planning zijja gwe zoyita family ki? Naye nga kiri family killing, not family planning. Family planning lwakawe nkyogerako buli omu addukira ayinza obaddukira ku bino balina kye bakituuma. Naye family planning kwe kupulaningira family yange. Newe ngamba nti enkya tujja kulya kino katulekeko kino, enkya tulye kino, mba nkola family planning. Naye kye ngamba tukitwalira awo family planning ng'abantu ebagitegeera. Ng'ogambye bagiyita family killing. Lwaki? Kati gwe kyoyita family planning, gwe kyoyita family planning lensi kyemanyi ate bwe kiri tewali waki walala. Family planning gye kyava eri wansi gye kizze kiva, ng'obufumbo bwe tuzze tulaba butambula, bwe bujja butambula nga buli muzigizaga bwatyo. Of course family killing erina okutukola ki? Family planning kiyita killing. So konsomere ogundi point yakuna yokka eyo point eyokuna babule mwoli ndi Alice ndi ku Alice New World Order Doctrine, Alice Bailey's 10-point plan for the destruction of Christianity.
ndi ku point 4 eyokuna agamba if sex is free then make abortion legal and make it easy. Build clinics for abortion, health clinics in schools. If people are going to enjoy the joy of sexual relationships, they need to be free of unnecessary fears. In other words, they should not be hampered with unwanted pregnancies. Abortion, as told by Christians, is oppressive and denies our rights. We have a right to choose whether we want to have a child or not. If a woman does not want the pregnancy, she should have the freedom to get rid of that pregnancy painless and as easy as possible. Today, it is not accessible, it is forced. Today, abortion is a strategy to curb population control together with the use of condoms and pills. Njimaze. Ebintu birabe we bitandikira. Eno plan evaawa. Eva ku Alice. Eva Magombe yagiteeka mu nkola. Eva Magombe yagikola ki? Okukontrolinga population. Katonda yatonda eggulu n'ensi. Yatuga nti mugende muzaale mukole ki? Naye omulabe ye akozesa kyonna ekisoboka okuzikiriza ekyo oba okulinnyamu ekyo Katonda kyakola ki? Kiyateesa. Kati osobola okukola family planning ng'oteesezza ne Katonda. Otya. Sigala ng'oli ne mukyalawo, n'osigala ng'oli n'omwami wo, nga buli kimu kitambula buli kiki bulungi. Naye Katonda wa ndagaano. Waki? Nga toyingizaamu mukono gwa mulabe mu bulamu bwo. Isaaya essuulemu olunyole 18 wa basomesa etya. Soke musomese mbuze ebibuuzo byange kubanga ndabika nze alaba ebintu ekifuula nnenge. Isaaya essuulemu olunyirwa 18. Akatundu kano kokka kagamba mujje tuteese fembi bw'ayogera Mukama. Mujje tuteese fembi. Kaakati gwe wasa mukyalawo mugane nti taata yatonda eggulu n'ensi kubanga omwoyo mutukuvu wa mukwano gwe ng'omugamba nkusaba nti aha kirwa kye nkusaba mbadde nsaba nga bwe tuteesa bwe mpasiza mukyala ng'embeera nga bwe nkyagira aba nga bwe kyatambula baki nsaba oba njagala kuba wabaako naawe ky'osaba ky'olaga kuba Katonda muzadde si mufuzi bufuzi. Muzadde ate ayagala nnyo awuliriza nnyo omwana we kyasaba. N'omugala kati mbadde nsaba abaana mbazzeeko oluvannyuma lw'emyaka eki. Mbadde nsaba mbazzeeko oluvannyuma lw'emyaka 3. Mbadde nsaba baddeko balwa myaka emeka 2.5 gwe kyoba osazeewo. Okitegeera kyoba omusabye Katonda ekintu ekyajja kikola. Kyava tugamba mu kigambo kyeri nti bw'oba tosobola kufiula luviiri lumu luddugavu olweru oddufuula oluddugavu oba oluddugavu oddufuula olweru ekintu ekitono ennyo bwe kityo ekikweraliikiriza ebyobulamu bw'ensi bino kyekiki. Kakati Katonda bw'aba tasobola kikola family planning mpaka amagi ge yateeka mu gwe oba abaana 15 nga bateeka okuzaalibwa mukyalawo. Lwaki omusaba? Kubanga nti tomulangako nga gyatambuza bigere. Nawe osaba busabi ate mulina okkiriza nti akoze eki? Abikoze manyi olina byosaba mulokole. Si bwe kiri? Olina byosaba Mukama bikole naye ng'okakasa ajja bikola ki? Kakati kino kyatasobola kukola. Mubuulize essula ey'okumi wamme tugamba etayo. Kitaawe ky'omubuulizi okimanyi? Mubuulizi ye ki? Ye Ecclesiastes. Ecclesiastes. Chapter what? Chapter 11. Ecclesiastes chapter 11. Ngenda kusoma verse 5. Egamba mubuulize essula ya 11 olunyirwa 5. Nga bw'otamanyi ekkubo ery'empewo bwe liri newankubadde amagumba bwe gakulira mu lubuto lw'oyo ali olubuto era bw'otyo bw'otamanyi mulimu gwa Katonda akola byonna. Omukyala bazadde
naye tewali ggumba bw'amanyi nti litandikira kuno bakubumba kuno. Gwe musabe dani okuleeta omukono gw'omulabe mu bulamu bwo. Kakati bingi nnyo kubanga nakulaze nti eri famire mugizimbidde ku mukono gw'omulabe. Waliwo n'ekintu kye njagalira mbategeeza, ekyo nja kiyisa mu ngeri yonna, nja kibumbira bakitegeere. Sitaani okusigala ng'ali mu bulamu bwammwe yeegiriisa. Abooluganda webaka n'omwami we, webaka n'omukyala wo. N'abalokole nammwe mwebaka ne muzi sitayiro. Mugamba eri twagivaako simanyi mugitaani? Sigimanyiza. Bawa amazima. Sigimanyi. Mugita old fashion. Ndoza wafula yagimanyi. Wafula bagiyita batya gundi eyo? Sitayiro eyo enkadde. Tagimanyi naye. Ennebaka giwebaka ne mukyala wo, bagiwebaka n'omwami wo. Naye sisi togimanyi gwe. Omusumba kyagezaako otuyigiriza oba otusomesa nti katugeze nga muli mu mbeera zammwe ez'omwami n'omukyala mu kisenge kyammwe, waliwo sitayiro gye muyinza okukozesa, katugambe gye mwamanyira okukozesa ey'obwakatonda ekkirizibwa nti munnange omusajja yalina okukola bw'ati, oba omukyala kati nganze omukyala bwe mmanyi nti nina okufumba ewaka, nina okwoza engoye, bye mmanyi bye nina okukola, nti n'omusajja yalina okukola kino era bw'akikola mu butonde bwe kiri. Yes, bwe kirina okuba. Kati ffe twetumiikiriza ne tukyusaamu mu roluzi. Kakati gwe gy'okoma okukyusa ye Katonda taliiwo, muyingizawo Jezebero. Naye balaye musumba. Anti kyengambe mwetaaga counseling sekinyomu otegeere ge mazima. Musumba mwagala kugoba abantu mu bulokole kubanga mufudde obulokole nti buzibu nnyo. Kati mbutuufu labayo oŋŋamba nti nno n'ekyo kyennyini kyoyogeddeko sitayiro erina kubeera emu. W'okyusaako kamusala ekirimu musumba akyongerereko ddala n'ekitali ekyo kyokka okumanya ensi weebuuse nnyo nti ebintu bino bigenda kukyuka, nti n'abantu ababiri bagenda kutandika okubeera nga ne sekso, simanyi bagiyita batya, bagiyitaani sekso ki like abana abasiyaze, ng'abantu babiri mwami na mukyala naye nga nabo obusiyazi mu nju bukola ki mwebuli, nti ebintu bikyusa olw'okuba nti ensi nga bweri, omanyi okukoppereza kibi, ensi nga bweri. Omwami atuuka ekiseera olw'okuba nti ne ku masimu bibaako bikola ki n'agamba mukyala we gwe yeewasiza nga Katonda yamuwasiza, n'amugamba naye naawe leka tukole ne ku kino tulabe, leka tugezese kubanga nti bisusse, bifuuse, bikyuse, nga ne mu kisenge kye nga bali mwami na mukyala nakyo ojja kwesanga waliwo kye bakozesa kye batalina kukozesa, neweesanga nga emimwa gye alina gy'agiteeka gye kitalina kugenda, neweesanga bingi abooluganda. Musumba omulokole alina kulemera wali muka old fashioned style. Bw'oba onoolaba obwakabaka bwa Katonda era ng'obwagala omanyi kiwakkiriza, kujjako waliwo abaalokoka nga baagala byanfuna, baagala byegombebwa byansi, abo si balinako buzibu. Era ne Yesu Mukama ffe yabakola ki? Naye waliwo obulokole, oteekwa okuba omulokole ali rigidi. Muli rigidi nnyo. Kati musumba oli rigidi nnyo. Gwe tomanyi bigenda mu maaso, tomanyi mulembe. Gwe tomanyi mulembe. Wakati wongamba otyo mbutufu kati olwo